Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekumbiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkobozaako neteera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange nsaba nkutuuseeko ekyafaayo kino ekyaliwo mu mwaka gwa 1862 nga Ssekabaka Muteesa-I alagira Abaganda beetikka Kapiteeni James Grant ku mitwe gyabwe bamuleete mu lubiri. Mwami Grant nno munnange ye yatambulanga ne mwami Hanning Speak ng'amuyambako mu kino na kiri. Mwami Grant twamusisinkanye dda, ono nno naye yali musajja mmekete, yali Lutenanti Kano Mulamba, okwo nga kwogasse okuba n'ebitiibwa ebirala eby'omugaso ebisukka mu 5 ebyeyo ewaabwe mu Bungereza. Naye Kolonero Augustus Grant nzaalwa za Scotland, era mu kulengera tulaba nga baamukubawo nga 11 omwezi gwa Apuli 1827, yalekulira ensi eno nga February 1892 era najjaziikibwa mu kkanisa gaggadde eri ewaabwe mu Warwick mu kibuga London ekya Bungereza. Wamma nze kankusomera ennamba eno bw'oba oyagala okumanya ebisingawo eri +256 700 466 518. Abantu abo bakubireko oba oyagala okumanya ebisingakaawo. Ate munnange onoogamba nti munnange simu nagigaanira yiiyo. Obabuuze ebya Grant abali ab'e Scotland. Owulidde Grant yalinga Hannington Speak mu ngeri zonna. Yali munnamagye era nga mukugu mu kutindiga engendo ez'okuzuula n'okuvumbula kino ne kiri. Yali muwandiisi ng'era munoonyereza. Yaweereza mu India Army eri naawe gye wamanyako obulungi, era mu lutalo lwe baatuuma Sikiwo yali omu kwabo abaalulwana. Abasinga baakoma kumwogerako nti mwami Grant ye musajja eyali ne mwami Hannington Speak nga bayigga ensulo z'omugga River Nile bwe baava e Zanzibar ne basembera eggondokolo awo engulu mu Southern Sudan. Naye amazima obukugu bwe obulala bwali bujjuvu era nga tanyoomebwa. Ffenno wano ewaffe tuyinza okumujjukira mu nsonga eno enkulu ennyo. Ono ye mwami eyawandiika ekitabo kye yatuuma A Walk of Africa. Munna Alexander Mackay kye yasoma okwongera okutegeera ensi mwe yali agenda okubeera nga ensi Buganda. Mu kitabo ekyo mwami Grant alaga obuzibu, embeera, enneeyisa n'enkola ey'obulamu bw'abannansi ba Afrika mu bitundu eby'enjawulo. Okwo n'agattako ebyenfuna ebisobola okuva mu ebyo ebitundu. Grant yali mukeso w'ekyama era wano mu Afrika asinga kujjukirwa nga omu kwabo abaabega mu lutalo olw'Ethiopia lwe baatuuma Ethiopian Campaign, bwe yali ng'aweereza wansi w'omukulembeze Lord Napier mu 1868. Intelligence Department of Abyssinian Expedition. Mwami Grant ye mwami gwe twayogeddeko bakijaana ba Buganda gwe beetikka ku mutwe okumujja emmangeri mu Tanganyika ne bamuleeta e Lubaga okusisinkana musajja we Hannington Speak eyali akyadde mu lubiri ewa Ssaabasajja Muteesa ow'olubereberye. Twakirengedde nti okugulu kwe okwa ddyo okwalwala ekika ky'akawuka ke bayita Mycobacterium ulcerans ne kukalambala okuva wansi mpaka waggulu mu kiwato, era yali awangaalira mu bulumi naye ng'ekiruubirirwa kyabwe nga tebannakivaako. Grant akugamba nti bakijaana Ssekabaka Muteesa be yamusindikira bamukime yagezaako okubagamba nti mu kumwetikka babeeko engeri gye bawunzikamu akatandaalu kwe baali bamuganzise mbw asobole okulaba gye baali balaga.
baali bamutunuzza waggulu ng'alengera ggulu lyokka, ate nga n'ekirala mu kumwebasaako ekyobugazi omutwe gwe baali bagutunuzza mabega. Grant agamba nti bwe yabasaba bamukyuseemu Abaganda ne bagaana, ne bagamba awo we yali azazikiddwa waali wamala, ate mbu bo nga balowooza nti teyalina kyamaanyi nnyo kyali kimuluma, wamma ggwe nga balinga abamukulubeesa obukulubeesa nga tebafaayo nti gwe beetisse afa obulumi. Naye ndowooza wano we tutuuse ekyeraga lwatu nti obulwadde obwa buli langi bwatulugunyanga bonna abajjanga eno mu Afirika. Eno y'ensonga lwaki ero ewaffe baayitangayo kattiro. Naye eky'omukisa omulungi ono ye Grant yawangaalira ddala bw'omugeraageranya ne banna abalala abaamusooka oba n'abaaliwo mu kiseera kye. Okugulu kuno kwamulumira ddala okutuuka okumulemesa okubeerawo ku lunaku luli olw'eddenga evvannyuma, olunaku olusuubize ng'omwami Hannington Sipiiki alinnya ekigere kye ekisooka ku nnyanja Nalubaale awaali ensulo y'omugga ogwaliva Nile. Ne Grant atunyumiza ku oli omuvubuka okuva mu ggwanga lya Yao mu Malawi gwe baayitanga Sidi Bombe. Agamba nti abantu bonna baafubanga nnyo okumuyamba okumufunira eddagala, naye nga okugulu kufuuse ejjute mu nkwawa, nti era lumu Bombe yatetenkanyaawo obusa bw'ente n'agattamu omunnyo n'ekika ky'ettaka lye baasima okuva wansi w'ennyanja, ne babitabula bulungi ne babibugumya, oluvannyuma ne babiteeka ku kugulu kwa mwami Grant, naye wa okugulu nga kuganye okutereera. Naye waaliwo eddagala Sultaani w'e Zanzibar lye yali amuweereza buli luvannyuma lw'ebbanga. Kati nga waliwo omukyala okuva mu ggwanga lye bayita Wanyambo awe Karagwe mu Tanzania nga yabaawo okumujjanjaba nalyo. Munnange mwami Grant katumuwunzikire awo tugende, ebisigadde ojja kubisanga mu kitundu ekirala. Anti munnange ndya lumu yazisa mulajje, munzikirize nzire ennabalanga obukoba kyaggwe, tuddingana ate mu kitundu ekirala nga nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.